Semberanga busodo kubatenge etambula ke kayimba ko agawalagana mu lukoola. Agawalagana mu koola kayimba ko oboka wulidde izo gamba nti kayimba ka buwangwa naye olw'embeera nti yaliwo mu myaka gya 80 obudde obwali bwa lutalo abayimbi ab'enjawulo basooka okuba tebakuba ennyimba olw'okukweka ebyo baali bategeeza awo nno wekutegereza nti abayimbi bedda oba oliawo tebajja kuddizibwawo mu mbeera nga basobola okuba ate ng'etambula. Omukulu bamuyita Peter Balijidde akayimba bakayita agawalagana mu lukoola era ng'obuyimba obwo baabukubanga okuzzaamu amaanyi abayeekera obudde obwo abaalinga eruweero. Akayimba akagawalagana mu lukoola. Peter Balijidde omukulu we yazaalibwa Sadize Luweero Nakaseke akatundu bakayita butasabwa. Omukulu oyo yasobola okuba ate ng'ayimba akayimba ako agawalagana mu lukoola. Empologomeka by'obudde obwo yali ategeeza Museveni wadde nga akayimba ako yasobola okuba ate ng'akakola okwefaanizaamu olw'embeera nti mu buwangwa ennyimba z'obuwangwa oba oliawo nategeeza nti agawalagana kitegeeza mu buwangwa amayembe we gaba tegateredde bulungi galwanagana. Amayembe galwanagana awo nno ne gatabuka ne gagenda ku nsozi ez'enjawulo ne gatirimbula abantu oba abazzukulu olw'embeera eyo. Kati akayimba ako omukulu Peter Balijidde yasobola okuba ate ng'akawandiika ng'akeekuusa ku buwangwa n'ennono mu mbeera ezo emyaka egyo gya 80 olw'embeera yali ategeeza Obote. Akayimba kano kaali kalabula abayeekera aba Museveni obudde obwo myaka gya 80 nga balwana Obote. Kati agawalagana gaali mayembe era kati agali gawalagana yali Obote ne Museveni olw'embeera nti obudde obwo akalulu kaali bakakuttemu. Obote akalulu yali akakuttemu myaka gya 80 awo nno kwe kuwalagana n'agamba nti agawalagana ge gabeera amayembe mu buwangwa mu lubaale ge gabeera amayembe gawalagana. Awo nno omukulu kwe kuyiya akayimba agawalagana mu lukoola y'ensiko gye basobola okuba ate nga balwanira mu mbeera nga bwe yatambula. Bingi nnyo ebigambo yasobola okuba ate ng'ateekamu naye oyinza okuwulira akayimba waliwo akayimba ak'omukyala we bamuyita Nampa bakayita Mbaatulidde. Oyinza okumanyira byonna byasobola okuba ate ng'ayimbako omukulu oyo naye nga akayimba ako wendetedde akayimba kano kati nno abafamire y'omukulu ono Peter Balijidde abasobola okuba ate bakuba ennyimba ez'abayeekereza baleeta mbuyinza bagamba tebasasulwangako wadde n'akamu mu mbeera nga bwetambudde. Kati omu ku bakyala b'omukulu ono bamuyita Nakimera. Omukyala ono naye muyimbi yasobodde okuba ate ng'avaayo n'ategeeza embeera nga bwetambula basobola okuba ate nga babasiima mu bigambo naye nga omutaka Bumaali tebasobola kuba ate nga babasiima olw'embeera nti yategeeza bwe bakuba akayimba ako baganda b'omukulu Peter Balijidde bangi abaafa nga bw'owulira agamba nti twabalabako eyo mu Ndeeba. Awo nno mu Ndeeba yali ategeeza nti bangi abadduka mu maka gaabwe ne badduka mu nsiko era abamu baafa. Oyinza okugamba nti oluyimba luno agawalagana mu lukoola. Lulirizako bulungi ojja kuba ate ng'okakasa naye nga ye yali ayimba Museveni n'abayeekera abo ng'agamba nti Museveni y'empologoma nti era aligitabaala aliva bunaayira. Abo nno baali banyanya. Ebigambo binene nnyo naye ng'omukyala wuuno sooka owulire katini ng'atubuulira ku mbeera gy'agamba nti abakulu tebabasasudde oba oliawo bajjukire baweemu wadde nga sawundi yange erimu akasaalasala naye anyway muwulire ku ddoboozi ly'omukyalo ono. Muluka gw'emawale wambola y'emakulubita mu disitulikiti ey'Eruweero. Balijidde tusinkana nga olutalo lusebengerera awo nange bwendi omuyimbi nga ŋŋendagendako mu bidongo tusinkana Peter Balijidde yasibukira ddala obukasabwa ne taata we Mikayiri Mukiibi wagalamidde ne maama Rose Nakintu. Ye mukyalo oyo bamuyita Nakimera ye mukyala wa Balijidde si ow'empeta. Omukyala wa Balijidde ow'empeta baali bamuyita Margaret Nampa. Kati era nga omukulu ono nasobola okuba ate ng'ajogerako ne mutabani w'omukulu Balijidde nayogerako naye okuba ate ng'atubuulira ng'ategeeza oluyimba luno agawalagana. Oluyimba no lwali lutegeeza kiwulira ono nno mutabani wa Balijidde ennyini yakuba akayimba omwana yagamba emboozi eyo agawalagana lwali luyimba lwa byabufuzi lwakuba nti abantu ab'ebyobuwangwa balwambaza ekyambalo kyabwe ne lufuna obutuuze ku nsi
y'emisambwa naye ng'oluyimba olwo lwali lwa byabufuzi okusinziira ku mbeera eyaliwo mu myaka gy'ekinaana paka 86 era bw'oba otunuulidde oluyimba lwa mukadde wange Margaret Nampa agawalagana paatitu akunyonnyola bulungi ensonga ezo. Bali baluyimbira Muzeeyi Museveni? Yes ssebo. Mu mbeera y'olutalo okuyimba kwalinga kutya gwe kyewategeerako? Embeera y'olutalo okuyimba tekwali kwangu kubanga n'abantu abamu nsubira omukulu obote yabayigganyako wana bamu n'abanoonyako. Owulidde ensonga ezo oyo nno mutabani w'abalijidde kati nno omukyala ono bamuyita omukyala Nakimera agamba nti oluyimba no lwali tukwatagana ku lutalo oba oli awo bagamba nti akasente tebaafunayo naye nga babasiima mu bigambo naye nga agamba nti n'akasente oba gye kali kajje olw'embeera nti basobola okuba ate nga mikwano gyabwe baafa abayimbi baafa mu mbeera ey'owulira. Gavumenti ebbiri yaliko naye yali mu nsiko nga zikwatagana nawe osangaga nti akanyoomonyooma ako gyampolampola naye Mukama n'amuyamba n'atuuka mu bukulembeze. Tumusiima mu bigambo naye mu bikolwa yabadde tennavaayo bulungi tugezezzaako naye bukyagaayo yennyini tannakolawo kirabika era banyiikaavu bwebate. Owulidde abaana banyiikaavu n'abafamire oba oli awo yayimba n'agamba nti empologoma ekaaba empologoma ensajja aligitabaala ogwana gw'entale empologoma ng'ayimba Museveni empologoma ensajja empologoma Museveni ogwana gw'entale eyava embalala aligitabaala aliva bunaayira abo nno be banyanya agamba nti yalabanga babiyita eziyitanga abula balijidde tukunyumiza ennyimba mu mboozi gundi agamba nti bayise ebizibu ebyenjawulo naye waliwo ababayambyeko mu mbeera eyo agamba nti omukyala Nampa yali omukyalo ow'empeta. Nampa yali omukyalo omukulu ow'empeta ng'azaala abaana bali abana kuyimba kwali tekunaba kufuna oba kati wekiri kwali ssente wabula naye yali asuubizibwa nti ajja kuweebwa obuyambi naye n'atabufuna era gavumenti eyaliko yamutulugunya nnyo n'etulugunya maama we n'addusibwa aliwe Kenya ate n'etulugunya ne batoobe abamu battibwa nga temwatemwanga ente kutala mijjunja nga omulenzi oyo yattibwa Ssemakula owe yaliko akaana kakamika. Ndowooza obawulidde waliwo yagambira nti ab'e Kenya tuli bateesaako abamu baganda be maama we yadduka n'agenda e Kenya era gye yafiira eyo we yagambira nti aba Kenya tuli bateesaako abo nno abamu bawaŋŋanguka mu mbeera y'olutalo era nga omukulu ono balijidde ng'oba tasobodde okuba ate nga abitegeera baamunoonya bukuku baamunoonya yonna ne tebaamulabako wadde n'akamu. Mutabani wa balijidde wuno namubuuzizza nti balijidde yaleka abaana bameka wadde omusajja omuganda tebamubalira nzaalo naye agambe atya. Omusajja tabalirwa nzaalo naye nga muzeeyi yatuzaala abaana bangi naye kati nsuubira ebbanga lyetutuuseemu tekyali mwana ajja bwemba seerimbi naye nga abaliwo abalamu ze wano gw'oyogera naawe Teggwanyi yali e Nakaseke waliwo muto wange ali e Somalia Gerard waliwo Henry Katende ali America California n'omuwala. Ndowooza ogiwulidde wano nno omukyala w'omukulu balijidde ategeeza nti omukulu Paul Job Kafeero yayamba nnyo famire ye yayamba nnyo n'abaana be okubasomesa paka mu senior 4 Kafeero we yafiira ne mukwano gwe bayita Kisanja Hilary Kisanja yabayamba nnyo era yeebaza Paul Job Kafeero balijidde we yafiira Kafeero n'abayambako. Niyambako bayambi ku famire ne kusinga ddala omwana wange omwe yafunye omukisa Paul Kafeero bwe yakwatako n'amutuusa ku senior 4 yali amala senior 4 awo yafiira naleka nga amaze ntusigala mu mikono gya mukwano gwe ennyo bwe bapangisanga akazigo erwero nga bali basatu omukulu Hilary Emma Musoke Kisanja Paul Job Kafeero ne balijidde egy'obuvubuka batambulanga wamu naye kati nga amaze okufa ne Emma naye yajjukira kutambula naye awo kulabirira amaka ga Kafeero nga tuliwo n'abaana abalala baabagenzi mwalina babasudde era ne mukyala wabasudde Yudaaya naye yankwata ku mukono okuntuusa wali Kafeero. Ndowooza owulidde awo no weebaliza Kafeero we yaliwo obudde obwo omwana we yakoma mu senior 4 n'amuyambako omwana wa balijidde awo nno balijidde wagambira nti agawalagana mu lukoola baalabanga engo awo nno engo yali ategeeza nti nga bw'omanyi abayeekera baali bambala ebibomboola kati ye yalabanga we yateekamu oluyimba olwo nga bagamba nti ebyana by'engo
awo nno nga bifaanana ebikoola agawalagana mu lukola ndukutegeezezza oluyimba lwali lwa byabuwanga lwe yateekayo nenga luyimba lwali lwa lutalo bayimbi bannya bayimbako ennyimba z'olutalo waliwo omukulu Busega Mwenge yayimbako akayimba bakayita baabo Awire Mukabe yayimba akayimba bakayita mukuliko olutalo Kakumiriza yayimba olutalo waliwo Semakula Charles era yayimba n'omukulu ono balijidde nga bagamba nti mu nsiko mulimu nabandede akayimba ako mukanoonyeko mukawulirize omukulu balijidde ze yasobola okuba ate ng'ayimba agawalagana gabeera mayembe nga tegakwataganye ne gatabuka Obote ne Museveni bakwata mu kalulu wali Museveni kwegenda mu nsiko n'agenda mu nsozi yabakubanga ava mu nsozi ne beebuuza omusajja avaawa awo nno ge gawalagana nga gakola gatya kuno yaani Ssaalongo Samuel balijidde Semakula baagala alina era nga ndi musajja mugave nga nze omu ku baana b'omugenzi Peter balijidde bamanyi nga eyayimba agawalagana nsuubira ku mugenzi balijidde bw'ajja mu Kampala waaliwo gurupu gye baayitanga King Guitarist gurupu eyo nzijukira nga yalimu n'omwami Mukaabi yawiri akyali gurupu eyo yali y'omwami Kasajja owa Kasajja and Sons yalina King Guitarist Vesta ne Uganda Guitar Singers muzeeyi mwe yatuukira mu gurupu omwo n'atandika okwasaganya ebidongo mpola naye nga bw'omanyi nti enkokola zibaamu era tebyamugendera bulungi sobera yabeera mu gurupu eyo emyaka gyali 3 n'abeera nga agivaamu olw'embeera etaali nnungi kuba eyasangamu empalana ze mulaba kati mu bidongo temulowooza nti zitandise kati wabula zaava dda nnyo kuba muzeeyi bafa kanisa leero yasobola okusimatula ku bigere n'asooka n'adda waka n'atuula naye nga bw'omanyi nti okuyimba kiba kitone era yawalirizibwa okutandikawo gurupu eya Nkoba za Mboggo n'abeera mu Nkoba za Mboggo eyo mpola mpuzi mu kuddako emabega mu pikingi yasobola okufulumizaamu alubamu zaalibbi mu pikingi bwe bitamugendera bulungi n'avaamu yembeera eyo bwetambudde ndowooza ogitegedde emboozi y'akayimba ako agawalagana paati tokategeera obulungi